is Ground Media UG. Achetekinza weisabise newembabize mboba mubise vayo nateli weisabise newembabize mboba kulwali kumanya nakuzomwezi nga 17 November 2023 wali kuma grounds Rugogo mchala Karol Kasita aina kibayita mega kusimanyo bayafune kazi naye katuyanjire boli awo abamute mumanyi onakulolwale amashoti yabwe bayaba sokubalaba amanya atintro and the director of Explanation, the producer of Karol Kasita and Feffe Bussi. And of course, tuli wano kurock mainly Karol 17 Chekicha concert. Ndasooka nebaze buli muntu azze mu kifo kino. Buli bakabiri samwe kubirako mu ngalo. Emyaka mitono nnyo emabega I met with Karol. Tutandika okwesupportinga mu buli ngeri esoboka oba nfuna Karol ngampa ku sente, Karol ngampa ku magezi, Karol ngampa ku vibe, Karol nga nange muwache nkola ki kyenina kyengezako tutusaawo kiri kitya ebiseera ebisinga buli wetubeere wansi abantu boogera ebintu ebyenjawulo naddala kuba yindi mu entertainment mwe tubeera oba nfuna naye kikola amakulu oba okedde ku makyano supportinga Karol najja ku dduuka yo omuntu andaba wansi ng'alinamu ez'akagaati z'asobola okuwa natagenda kwewola. So kitegeeza ki ojja mu show ya Karol n'omuwagira mu ngeri neesoboka agenda kusobola okudda naawe ku dduuka lyo oba yonna gy'okolera oba ku botiiki abeereko engeri gyakola ki gyakuwagira. So oba oli awo buli omu bw'anaayamba ku munne mu Uganda, buli omu bw'anaasapootinga ababe, buli omu bw'anaatikisa ababe, kino ekintu tujja kikusa kuba mwana tuli baakabi. Thank you. Tweyanza nnyo tweyanzege. Njagala okutegeeza nti tickets za mitwalo 2 alebadi mutwalo VIP emitwalo 5 ne table milioni 2 ate gwe munayagala okuzifuna ku online just dial *185*9# enter my chat code eri 435 omukazi oyo ayimba baganda bange olunaku lwendikodinga cheke kyeyo omukazi oyo ayimba era ng'ennaku z'omwezi 17 twagala tukibateeke mu maaso twagala tukibalage nti ate this is another parable. Nze mwita mama sita olw'ensonga mugonvu n'ate dansala akaluba naye nga nze producer nze atandika cheke kyeyo ne mukulu wange Atin ne tukola nga bw'ogiraba nti eriko cheke kya live in concert baganda bange nga twafumba emitwe egyo ne tubawa something nice olwo ate oli agenda bituwa mu full package. Chemba nsaba ngenda kuzomwezi 17 November tucheke buchekesi. Kadwe yanjulire obitiibwa lele tumudde oyo atayina sente oba buzibu bwo atayina kyano oba buzibu bwo atamanyi Karol oba buzibu bwo yo kyakiriwo bakyali bange amanya bamuyisa Feffe Bussiwo bw'oyagala kuweerawo naki era nga ku luno tusazeeko na kintu kimu omulama guli nti Mami King gwe muyita Karol Kasita mama sita ennaku z'omwezi nga 17 November tuli wali eri ku Rugogo Women's Showgrounds naki Karol Kasita naki Feffe Bussiwo naki twesangeyo bameni mu abasinga nenda okuta microphone katono Bussi ngomwera z'Omukwano mungi ng'obeereddewo nnyo Karol Kasita ekyo kyange sabonzire wangi ng'obeereddewo nnyo Karol Kasita wanjawuluti munange n'ensi mwana bw'obeererawo omuntu naawe era ky'oba osuubira kubeererawo kati nange ndi mumubeererawo nange ambeererewo jasiti tewali kakodyo kalala kwebeererawo alima kale ate stiru abagenya bachajja kyala pisava atwenzeeko kyalo oyo naye bwe kituuka mukwano naye wamaanyi wali awo abeera ne munneewe simanyi oba muleseewa naye kasooka tweyanjulire oba oliawo abatamumanyi omutegeeza olunaku olwaleero
Tantata, tatantata. I say tantata, tatantata. Ah, Oshabada. Ah, Oshabada. Hey, what's up, everybody? My name is Ava Peace. Nanzezewa no Kurakara Kasita. Don't forget on 17th. Sina mingi ngenda kuogera. Just njagala bajukiza on 17th. Fena tuweleyo. Take me. Ate abayimbi abalate bakikolangako. So yampise kitegeeza nzikiririzaamu ate nange mukiririzaamu ate nnyo. Karol is so talented. He's so talented. By the way, Karol, I look up to you so much. So Karol is so talented. Tapoa, like tava kumulamwa. So bintu bingi nnyo ebindeese wano. Like I'm just here to witness her greatness. Like njagala kulaba nga awangula because she deserves it. Karol has worked for this. Karol has worked for this. I take Karol and respecting her. I'm respecting her, so I couldn't miss out on this. Ulanchandina Bebe, kuba chifansalira Bebe, esigi no kwantena yuwa bebe. Hey Feffe, don't underestimate me, Lina. Mama. I'm a wine and dine and good. Mama. But you make it join you, Miss Obulam. Never love is only that is. Komao. Feffe Bussi. Yo. Okolagana n'abayimbi bangi mu ggwanga Uganda. Bali kituuka ku Mami Karol Kasita. Owunga n'ogweri ne bakuba ne kitanda. Gwe woba gwe n'ogwa ku muntu ku kitonde kya mungu ekiyimba weekiti okola ki mwana ekisooka mu byaddala ensonga lwaki mpa yamaana ensonga esookera ddala lwaki nange mpagira Karol Kasita ng'oggyeko biri byonna bikimbu biki ono omukyala mwana ali talented nnyo bwe tutunula ku bayimbi be tulinawo wano e Uganda makono njulira mbu tewaliyo ba stage performer be tulinawo bawera nga bano oba babiri nga bamusinga okitegeera kati twamuwa n'erinnya nga tumweyitira stage godde siffe nga ffe okitegeera yaman era makona mwana kati omuntu ali talented bwatyo nange mba negomba okubanga muwagira n'okumubeererawo kuba nange mwana ndi talented sikyo yaman big up mama sita kwagaliza bisinga byokka ate nga 17 nzamanye ekigenda okubaawo. Let's go. Toyanza Feffe Bussi akamwenyumwenyu nkalaba kaddeno neeno naye ng'abagenyi ab'enjawulo bakyajja twegatiddwako omukulu wanene wa mama sita nga onagamba kiki si bwe kiri bameni ennaku z'omwezi nga 17 wedde ono mubi she's one of the baddest performers bemmanyi akuba esite mbadde muleetamu
Batinkola ebintu ebyo. Muli mutya abantu bange. Mwebale nnyo okujja kumbeerawo bannamawulire ne bafaani bange abazze babodaboda abampelekedde paka wano abampadde bodaboda cyclists abampadde embalasi, and above all I want to thank all my sponsors abazze wano today. Galaxy FM, NBS TV, Next Media, Sanyuka TV, Afro Mobile, World Star Bet, Safe Border, Bolingo, thank you very much. Neba Kawenja, namwembe bazi. Okwebaza police enkumi okuva Muyenga paka wano to get here safe and in peace. Mwebale nnyo. Okwebaza Afande Tanwi, traffic Afande Ali Nightway, DPC wa CPS, thank you very much. Nokwebaza police Uganda at large, thank you for making this event happen in the open and at this time. I am so humbled. Above all, thank you very much, Victoria University. Victoria University, thank you very, very much for making my dream come true. This is my very first concert, and thank you for making it as big as it looks. Sibyangu, oba inechiro nayo muntu akituukiriza yabeera asinga. Buli sponsor wange ali wano, thank you very much. Thank you very much, Victoria University. N'abayimbi abampelekeddeko, thank you very much, Mudra. Thank you very much, Ava Peace. Thank you. Mwebaze kati obedda. Sorry? Edda. Mwebaze di. Eddako. Kale kabidineko. Atin, thank you very much. Thank you, Balam, Galaxy FM, and thank you, Conan, Victoria University. Psycholics Network Uganda, thank you very much. I'm choosing to the top, and all your songs are on the billboard, ye number biri. And I say, Mukama, Rochester abafani bange akavulu, siwe chiri bafani bange, kati 17 November, wali ku Omasho Grounds, akakafo katini, tukajoge, mukitegeera, tukatukemu tukajoge, tukukuba abantu endongo, 17 November, Omasho Grounds. Werawidde ate nga Feffe kwali ku Chwengida. Kati Chwengida ebeera ki? Ebeera ki? Ashabada. Ku Kiddo. Olina bintu Samuel ebbali. Okay, that's it. Yeah? Yazza ogira otuula mama. Alisewo. Era naye unasalawo okukola ekivulo nakiwuliddeko omwaka ogujja si bwe kiri tukupromisinga tugenda kubeera nawe nga Victoria University. Njagala okuleeta okulamusa gye muli okuva eri Vice Chancellor Professor Lawrence Muganga ali wamu naawe ng'ayita mu nze era akwebaza nnyo okuyimirirawo mu kino ekivvulu era nga 17 ajja kubeera naawe Boma Showgrounds era nammwe mwenna ayagala okugula ticket ebintu birangiddwa *185 *9# osobola okuba ng'ofuna ticket yo tugende ku Uma tugijjuse nga bwe twajjuza Kololo ku bato ate Victoria University bwetegeka mumanye kibeerawo kuba muziki ku muziki quality ku quality twagala okwebaza ATS okutegeka ekintu kino it's very beautiful si bwe kiri ATS tubebaza nnyo Mudra nawe tukwebaza okuyimirira wamu ne family ende ya mwami Feffe Bussi ne mukyala we tumukubyeko Mudra mu ngalo ez'omwana Galaxy FM Ava Peace, thank you so much. Ne bannamawulire mwenna abazze okubeerawo pano press conference. We appreciate you so much as Victoria University and God bless. Can't wait to see you on honeymoon. Luno tusuubire embaga. Okay, Victoria University guest, okay, then artist two afanja kuddako. Victoria University tukiriza mu talent. Shiba kalungi tulina program gye bayita career readiness and employability. Teekateeka abaana okulowooza ku ebyo nga basuseewo mu kusoma. Kitegeeza naawe omuntu akuba ekifaananyi naawe omuntu atunda
waliwo abuzizaamu twasooka kuba ne muno kati tusuubire embaga mbadde mmanyi embaga yesooka nemuneddako ekiriwo omwana tusooka kuwuma showgrounds enaku z'omwezi nga 17 awo gye tudda mukama yamanyi munaatulaba nga atutwala. omuwala gwe wayimbanga naye way back nga muyina ddyo yammwe njagala ompulire ku show agenda kubaako n'ekirala ngoni we know that you worked together also way back tusuubire nti nabo bagenda kubeera ku show eyo omyewo memories eziri happy. Okay. That lady cannot make it because Muchala Musiramu, she took a different life altogether. Her life touched her Jenimowete Yokube Ndongo. And then Mr. AD of Ngoni, he already bought his table. Yagula table Nakalanga went to Shange because he's so proud of me and he will be at my show ku front seat. Yes. Kuluma nebweru netubagoba netukuba day 2 ne day 3 ne day 4 awo nga mungamba mbuuma ki bwe mutakube day 2 temujja kuntiisatiisa. Yeah, Uma will only be small if it's full. Nemukuba day 1 ne day 2 ne day 3 ne day 4 4 days mu kifo kiki kimu awo nga ngamba endabika nali neesedde. But for now, tsoke tujuze Uma. Ate I was looking for a venue esobola okundaga talent yange. Some venues you cannot show. It's about doing a show but you're not showing off. Me, I'm going to show off. I need you to see me bulungi. Nga buli omu wali andaba aveewo ng'agamba omwana Karol akuba. Mukitegedde? Yeah. Enkoze mbikoze ntambudde kuva Muyenga buyo ku Balazze buyo ku boda buyo twagala kyo kimuki tetwagala kintu kyonna okujjako ki ennaku z'omwezi nga mmeka ewa okuyingira sente mmeka okay kankyogere okuyingira ordinary emitwalo 2 VIP emitwalo 5 table ya millioni ezi wabula osoofa ticket essaawa zino alibad ticket ordinary omutwalo gumu gwokka kwata essimu yo oba ya neighborwo dialinga *185 *9 hash oyingizemu code 4357947 ofune ticket yo neya mukyalawo ney'omwanawo neya mukwanogo neya neighborwo Feffe Bussi abadde ki? Naye abadde ki? Tiketi ye? Ono wa tiketi? Mwogera bikyeyo bantu mwe? Ono waki? Ono wa table akitwalako bwogwo ate nga millioni 2. Tadi wali wa table of 8 or table of 1. Which tegedde. Otherwise I still want to thank Vice Chancellor Victoria University, Mr. Lawrence Muganga, for believing in me and making me a talent ambassador for the university, and to overly thank Victoria University for making this happen for me. I'll forever be grateful. And to thank Dr. Innocent from Galaxy for believing in me as well. Thank you very, very, very much. And thank you, Feffe Bussi. And thank you my management. Thank you all the media houses for coming out today and being on this presser with me. Thank you all the media houses for making me who I am. N'okwebaza abantu kubanga mwe munfudde kyendi singa simwe singa siri Karol Kasita kyali. And thank you team Karol. Tuvudde wala. Thank you. But the Olan banage off the script nga tebantegese bale nsaba okwebaza Feffe Bussi akenjawulo for always being there for me in every way. I am so grateful. I am so humbled. Ebedambuza mbuno.
ono anoonya waviira wanaleme kunsiima naye nga mwe abasinga mwana tubagala nnyo ennaku z'omwezi nga 17 Novemba tugende tuwagire Mami King bakyali bange ab'omu ghetto mwenna gye muli Nabulagala Nankulabye Kiryaye Kasubi Kisenyi Bwayise Kawempe Naki tuwagire Mami King Naki ate nange luli eri bwe mba nzizeera mundabiranga ddala mu abasinga. Chekecha. What you know? Introducing Ground Media UG for all trending events, concerts, news updates, celebrity gossip, showbiz, interviews, entertainment, sports, and much more. Ground Media has got it all. Follow us on all social media platforms: Facebook, Ground TV Uganda; Instagram, Ground Media Official; TikTok, Ground Media UG; and on Twitter, Ground TV2. Subscribe to our YouTube channel at Ground Media UG for the best coverage of entertainment and edutainment.